kuyomba mukwao. Kale njagala okubabuzaako bitundu byonna gyemusinzira okuba nga temutumbudde omukutu ogwa Nabasa. Yessaawa okusobola okulaba nga tukutuusaako ensonga enkulu ezigenda maaso mu ggwanga osobole okuba nga tebwo tuzitegeera bulungi. Yes. Nze Julius Muvunyi. Akalulu kali kubindabinda akabwa speaker bwa parliament ya Uganda. Kampeni eno etandikire mu maani gagati jiya y'amaanyi omuliro omubitirivu ino. Ifa abapasisi Namuganza tuli eno aiti tulonda tunakola tutya abapasisi Namuganza tuli eno aiti tuli be mupi tuna convincing tabe mupi okujja okulonda mwana bowagira obuwagizi kisobola okuyambako oko naye ate kitono era onako olweggulo nalabye ekibinja ky'abavubuka babalabye bali bayise Uganda Now babadde ku speak court si wane eno mu Jinja ne bagiraawo ne bawaga naye mu bonna actually nabalabye nga ndowooza oba okujjako Shamiru nalabye nga bonna abasinga abazze nga temuli muntu asobola kukuba ssimu kumatiza mubaka nti londa Namuganza bonna abali mu kabonda ako bafu Uganda Now saalabyemu asobola kukuba ssimu ng'olese okutambuza ekifaananyi kya pasisi Namuganza ku mutimbagano naye mbu oli ali kukuba essimu okumatiza omubaka omubulire ebirungi saalabyemu according to okusinziira ng'egi ne baweinemu abandi bakubi ba pokopokoti niffe basobola okukola omulimu omulungi ogwa pokopoko mwebali ate buli muntu alina mu constituency gy'avira mulimu omubaka wa parliament kampeeno gye tulimu ajja kumwefunako kampeeno gye tulimu esukkako oba pokopoko olina kutuuza ababaka bawali omu obamatize obagambe kinono yamaze okumira akanda waliamu mumuleke era honareba waliamu wamaze okumira akanda iwatwaikiriza alikuwanda ebigambo byoli kuganza bitirivu ino baba wange ikaika nasalo muliro naye nga Robert Mao naye alangidde mu butongole nti azze kuba speaker kuba wali waddewo embeera ya luvuuvumu naye azze mu butongole kati agambe nti olwokano nange ndulimu era agambe nti bukyanga tubeera parliament ali mujja kuboolanya bukyanga afa tetubaddewo na speaker addukanya parliament eyajjawo yaggwawo bugwa accidentally nti yaggwawo na kabenje nti yali deputy speaker yali deputy speaker nga yamyuka olanya olwafa laga nti muna genda kuki kuba speaker nga tanaba kuyiga bulungi emirimu balina gitambuza batya awo wana gataga kusomesa ngo omuntu obera alwire mu parliament yabo nanga abo balikola kabiri yaenda bamalo ati waliwo okubeera mu parliament naye nga wali eri toyina bukugu butambuzaawo yayita nnafuna bukugu nga bakabawa ekintu bakakikwatamu olanya atambula ono agirana n'agenda afa kane basitula badde deputy bamuteeka wano parliament etamba kati yoolanya agamba nti tewabaddewo na speaker gwenza agamba nti wuuno so tujakola tutya pasisi Namuganza anawangula akalulu kano mukubo n'okuko oba walingire pasisi Namuganza kubanga tuli kwetaaga obwa speaker butwale obuwanguzi bukyali butono maika twaga twogera amazima obuwagizi bukyali butono yakatandika abaka abamu basudde kozi ne pasisi waali bazukoke abamu tebamanyi baba bakalulu bebase kampeni eno teri kujja kubanga etwalako ekiseera kubanga wolingira bagikolera mwezi gwa kutaano yes tugende Kololo muzeeyi ayimirire wali ababaka badde wali twengere mu kalulu era awo tugenda mu kalulu ako nga tumaze okulonda bachairman LC1 akalu kaba LC1 bachairman okusinziira ku government yatugambye nti akalu kano akaba chairman bamaze okukakasa sente obumbya 56 bamaze okukakasa nti akaluka akusimba mugongo kati ekibulayo akakiiko k'ebyokulonda kuba wa date olunaku kuba genda okulondera kino kitegeeza nti akakiiko k'ebyokulonda kalina ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokusatu okugenda kubeera lwasande okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna mu bbanga eryo kalina okuviirawo n'ennaku bachairman babagambe batandika okunoonya akalulu babasimbe mugongo balayire nga bakuba oluzungu luli olukambwe olulu lwennyini olwa full figure